Professor wanjisebo mbadde njagala nsoototeremuuko olaba Kyagulanyi atambudde atya okuva we yajoyininga politics n'afuluma eky'obuyimbi. Ekyamazima Kyagulanyi mu kugenda okujja wano mu by-election y'Ekyaddongo yajja okuziba omuwaatu ogwali gubulawo. Nakigambako olumu nti obutonde tebutondawo muwaatwa nti awaava Messi waliwo Lamine Yamal awaava wagenda okuva Ronaldo Mbappe waali oba okitegeera nti obutonde bwo tebutondawo muwaatwa ye Katonda aba amanyi ani agenda okuddira oyo mu bigere. Era nakigamba nti Kyagulanyi tumunaako obuvunaanyizibwa ekyamazima tetumanyi bwe yajja era tumunamuleka yese empikiza byabufuzi. Nimba nenjagala nkunnyonnyole nti Kyagulanyi okuva we yajja wano twali tumanyi ebifuzi bya opposition. Kyagulanyi aseeseetuka n'ava ku bifuzi bya opposition n'afuuka proposition. Kyagulanyi aseeseetu ebyobufuzi bya wano n'abijja ku opposition n'agifuula proposition. Nti proposition kigambo kya Luzungu eyinza okubeera endowooza oba ekirowoozo idea. Nti Kyagulanyi si muntu, Kyagulanyi ndowooza. Nti Martin Luther King Jr. ng'abazungu bataddeko akanyaaga n'akanyamberege mu America. Martin Luther King Jr. yafuuka endowooza, teyali yenga muntu. Mandela South Africa yafuuka endowooza, teyali yenga muntu. Kati ne Kyagulanyi wano yaziba eddibu twali tubulamu na byabufuzi aleeta endowooza. Kyagulanyi is an idea si munnabyabufuzi. Buli lukya NRM ekola era Kyagulanyi is an idea si munnabyabufuzi. Njagala nkuwa ekyokulabirako nti watutuukidde wano olwaleero nti Kyagulanyi ebyobufuzi abiseesetudde okuva gye twali tumanyi nti olwaleero NRM erina nayo weetya ekitaaliwo oluli. Kankuwa ekyokulabirako mu kalukano akabaddewo akakamyufu nti yakutula ebbendobendo ddene ku General Museveni nti mu Buganda wano ne mu Busoga kati NRM naye egenda etyayo agenda amugoba we yali ali amwongerayo agenda amugobe wali abantu abamu. Kati ekyo kyenjagala okugamba ne Besigye gyali mu kkomera gyali n'abalala bonna abaasooka Kyagulanyi okulwanira Uganda bateekwa okuba basanyufu kubanga ogumu ku mirimu gya bunnabyabufuzi si kwekuumira mu buyinza. Ogumu ku mulimu gya bunnabyabufuzi omukulu kwe kusanyukira baalaba abazannya ebyobufuzi okumusinga oba okuteekateeka. Abo abagenda ozannya ebyobufuzi omusinga. Ekyamazima Kyagulanyi agenda okujja wano twali tetumutwalira mu bali abateeketeeke. Naye nakigamba nti Kyagulanyi ate okuba naye mu bwongo bwalina kyatulimba. Kyagulanyi ebintu byakola si bya muyimbi. Kyagulanyi ate okuba bwe bagendanga ne banne okuyimba mu studio. Kyagulanyi obudde yamumalanga asoma byabufuzi, yamumalanga awandiika biki? Awandiika nnyimba. Kyagulanyi si munnabyabufuzi kyeyoleserwako olw'enzannya gy'azannyamu empiki z'ebyobufuzi. Kyagulanyi yafuuka ndowooza. Ne bw'ogenda emyaka emirala 4-5 endowooza ya Kyagulanyi egenda kusigalawo ate eppesa lye yalibulawo waneeno. Kubanga w'obala we yajjira NRM we yali NRM eseeseetuse nnyo n'abuuse nnyo ekitagambika nti buli lukya bongera kukola nsobi olwa Kyagulanyi enzannya gy'azannya ebyobufuzi. Yafuuka proposition mu kifo ky'okubeera opposition. Buli lukya NRM ekola era n'abateeka w'abaagala. Kati ekibadde kisigalira ekibadde kimu ye judiciary etteeka eriramuzi nti Kyagulanyi wakati wange naawe tuwera kuba twagenda mu kalulu k'Ekawempe aka Nalukoola nga Kyagulanyi ateeka okuba akisuubira nti bayinza n'obutalangirira Nalukoola okusinziira ku byaliwo obojjukira ng'era naye Nalukoola bayinza n'okumuttira mu ki. Kati ye Kyagulanyi ateeka okuba kyali kiteeketeeke mu bwongo bwe ng'akimanyi nti talina kyasuubirayo kinene. Naye kino kyonna kyonna ekyokutwala Nalukoola yeesimbewo akalulu akawangule naye kennyini agende yakubire Nalukoola campaign bamulangirire. Yali agezaako kusika sigaddamu zina yaleete mu kibalo kye Kyagulanyi. Wetuukidde olwaleero nti judiciary ezze mu kibalo kya Kyagulanyi wabadde agyetaagira ddala. Nti essiga eddamuzi liri mu kugezesebwa kwe tirabangamu okw'amaanyi. Wakati wange naawe nti Nalukoola waba yawangula buli polling station. Ogamba otya nti n'akalulu ke kaalimu ebirumira ng'ate gwe kennyini tukimanyi nti abaakuba abantu okusinga okuleeta emivuyo baali balina emmundu kyegeza baali ba gavumenti oba okitegeera. Kati kyonna gye kigenda kiri
kyongera kunafuya General Museveni naye kiwa Kyagulanyi credit nti n'abadde basigadde abadde balimu akamunyeenya ng'abalamuzi nabo abaziza baseeri n'abaleeta mu muzannyo gwe era kati awo waabaagala. So yali ku game plan ya atambuza. Kyensuubira ne banalangira by election era Kyagulanyi agenda kuddayo ayongera okubaanika. Kati bw'oba onaawangula Nakyemalire no mu Afrika gye tuli. Nakyemalira tebamugwira lumu. Gaddafi tebamugwira lumu. Naye abantu basobola okubaawo nga banotisinga. Nti Kyagulanyi kyasinze okukola eky'amaanyi ne wane we tuli olwaleero nti abantu obwo nga abukuumye nga bamanyi ki ekigenda mu maaso. Ate bagamba for any revolution to happen wateekwa okubaawo critical mass enyiiga, wateekwa okubaawo omuwendo gw'abantu abanyiiga abangi. Kati Kyagulanyi gavumenti gy'eramanyi nti abasika n'abajja eri n'abaleeta mu muzannyo gwe abantu ba bulijjo beeyongera kunyiiga olwaleero kuba olwaleero oyita mu galaji zonna zonna we mbadde mpita stage za boda abantu banyiivu bagamba kale naye nga kale y'abannansi ebankulu eyinza obutakola mukadde ako oba mu mwaka ogwo naye ekiseera bwe kituuka oyinza n'okwebuuza nti bano baali banyiigirawo erudda lonna. Abantu okubeera nga banyiivu tejja kuyita ku street balage nti banyiivu. Njagala nkuwa example eya Muhammad Mursi mu Egypt. Muslim Brotherhood nga bagezzaako jinyiga nga olaba banyiga Nuupu wano mu Uganda. Ekyamazima nga bw'oyita Egypt ye Misiri oyinza okulowooza nti Muslim Brotherhood tekyaliwo. Naye olunaku lwe baategeka akalulu Muslim Brotherhood yawangula ensi yonna. Kale nkikulaga kiri wano olwaleero nti abantu bayinza obutalaga butali mu mativu bwabwe ku street naye bba abantu banyiivu. Naye ekyo kyonna kwe tunagiwa Kyagulanyi nti ekyali kyalema bali abaali baasooka Kyagulanyi abantu abasinga abavuzi abazza ku sayidi bategeera ebigenda mu maaso ate n'olukya beeyongera kunyiiga oba beeyongera kulabuka ate ekyo kye kikulu ng'onaakyusa obukulembeze. Okay. Yes, sir. Nyanza kusoma.